Singa okulembeza kwagala bitulemba bulemi kutuukiriza naye tugezaako okuza newankubadde bino byonna tetulimu ebyokunoonya amazima n'obwenkanya ekigambo ekikuleetera kukola ki era nze ngamba nnyo abantu obwakabaka bwa Katonda buli obusimbibwa mazima na bwenkanya na buli atambulira ku nnono eyo asisinkana Katonda. Ate Katonda erinnya lye yejjaani kwagala. Buli kimu akikola lwaki? So bw'otambulira awo era kale obeera weewaawo mu nsi ejjudde akavuyo. Waliwo ekyawandiikibwa kigamba nti ensi ejjudde omubi naye Katonda baba abakuuma omubi n'atabakolako mulabe. Naye ate tatugaananga kuyita mu muliro, tatugaananga kuyita mu mukoka, tatugaananga kuyita mu mayengo, naye ayogera ekintu kimu nti nandi naawe. Tusabye bino kubanga tukwesiga ng'oli Katonda aliwo. Tusabye bino kubanga tukukkiririzaamu Mukama. Tulabye abantu nga bamaanyi naye Katonda afuulibwa all power. Tulabye abantu nga bakitalo naye Katonda afuulibwa kitalo. Bw'oba oyimirira ow'ekitalo. Singa twali twesize bakitalo, ab'ekitalo bangi bagudde, ab'ekitalo bangi balemereddwa, n'abagezi balemereddwa. Olunyi lugamba nti abadduka embiro abasinga sibewangula, n'abakalabakalaba sibeeba amagezi. Naye gwe Mukama ebyo tusabye gwe obulunywesa buli asatunuulira. David n'agalagwa kalenzi obulenzi. You call me a dog, but you come to me with a stone. Naye Dawudi agamba nze sizze gy'olinga sizze nganza naye nzijjidde mu linnya lya Mukama. Tusabye abantu, tusabye omulembe, tusabye ekisanja, tusabye abakulembeze bagende mu linnya lya Mukama. Olunaku lusazeewo tukuleetera ebigambo bya Henry Bakireke omubaka w'ekibuga ky'e Mukono Betty Nambozi Bakireke nga gwe atatera kuwulira ebigambo by'atera okwogera era obeera obisuba nnyo wokaawe w'omusemberera n'owulira ebigambo ebimuvaamu tosobola kuvaawo nga tolina kyoyize so nga ggwe Munnayuganda oba Munnamukono leero tukuwadde omukisa osobola okuwulirako ku bigambo ya Henry Bakireke nga bino bye tukuleetedde yabyogera ennaku z'omwezi zaali 13 nga eggwanga lyeteekerateekera okugenda mu kulonda. Kale ggwe biwulire nawe ofune ekyokuyigamu era owulira ebigambo bimuvaamu woka buli kaseera mutera kuwulira mukyala we Betty Nambozi Bakireke nga yayogera ku kadaala k'ebyobufuzi oba mu bifo eby'enjawulo nga ne olumu baba beetabye ku mukolo bombi. Mwami Bakireke olwawo okulira nga ayogera naye ku luno tusazeewo tukuleetere naawe owulireko ddala ku ddoboozi lye n'ebigambo ebimuvaamu. Bw'obeera naye mu muliro obeeramu mu kikoomi nga bali Shadrack, Mesach n'Abedenego yotasiira. Bw'obeera naye ne bakusula mu kinnya ky'empologoma nga Danyeri ovaayo oli mulamba. So wano awaka tuyise mu binnya by'empologoma mu muliro ki era nga buli mwagamba leero awedde era kiwedde naye kasita oba ng'oyogera amazima n'obwenkanya Katonda yagamba bali bagamba God is right, God is just, so is justice. Katonda mulamuzi era alamula. Katonda mutuukirivu. Bw'oyimirira ng'otuukiridde ku ekyo ekikye Katonda teyeeweta kuba ku ludda lwe gw'obeera ku ludda lwe tasobola kujja nga gw'okyamye ye naye neyeeweta. Kakati mbasaba buli ayayanira amazima n'obwenkanya ayimirire akozese kyalina awo waali n'ekyo kyasobola tukayanira omugabo. Tutambudde mu nsi tuzirabye ziwerako n'emunango oyo naye kye nalaba wano kye baatusomesa era kyensaba musomese abantu is to speak out your mind. Yogera ekyo ky'owulira nti kyokola ki. Waliwo baba kibayita traditional silence nti abantu ne bamutulugunya naye. Era ono yali angamba nze siina kabada gyentereka bintu buli kijja ku mutima gwange
yakikuwa ekyo ekintu nosirika paka lwofa. Mukama waffe Yesu oba Yesu ekyamufuula ow'enjawulo teyasirika. Batumayo teyasirika, yagasajja gamugamba kola ki? Sirika. Ennaku zino bagaba ssente sirika, era na bano bonna be batugulako wali babagamba nkole ki? Sirika. Kyayinza obalwanyisa obudda ku luuyi waabwe, kati bano kye bakola ne badda ku luuyi bw'omulabe, emundu ate ne bakola ki? Era ono yali agamba mpuuga tinze wansanganira gye nkasuka amayinja oba waliyo omusota oba kisizike saategeera. Bw'ogenda ku saiti gwekasuka amayinja naawe njaga kukasukira gakole ki? Era gundi avudde mu munne wagenze ku saiti gye bakasuka ki? Kiringa mmwe kati ne wabaawo eyezooza n'agenda n'atandika okusabira. Muba muyita omuliro teguyinza muboola kubanga yagenze ku ludda lwemukola ki? Kuba ebyoto okuba si bwe mugamba. Kakati waliwo bannaffe abamu bagenze ku ludda lw'omulabe natandika okukuma ebyoto kati abo bakola ki? Kuba. Naye kyendabye era kyensaba buli ali wano bo bano ne batawulira muyige okusaba. Waliwo omuntu omu yali agamba nti sirabangako omuntu agenda eri Katonda namugamba nyamba n'atakuyamba. Era nekyawanikibwa kiga ti Katonda abeera mukuweema waliwo alimu amagezi amuyita amuyambe. Kyetukola wano emisana n'ekiro. Era abakulu bano buli kigambo kyebagamba saba mukitwale nga kikulu. Nze bwe nali sinnakkirizanga nnyomba n'abandi ewalemye ogenda okukola batuboganira namala bakubizibu nengamba kangendeke wa Yesu ono kulira bamugamba bwayamba bwe yamala okunyamba ate nadde mabega nalinabula dda. So abantu muli eyo simanyi lwaliwo ekika simanyi byaki si byammwe muzadde oba yabireeta bimuyambe bibye era obiraba bikumeko muki mubibone bane sitaani atawaanya. Era nze ngamba ono ffe famire yaffe basooka eyo myaka 3 tetusaba tetukola ki tuyingira mu kyatero abayingira mu kyatero babanonyayo ki abayingira mu zibinogo baagalayo ki mukereziya banonyayo ki. Naye my friend kati myaka 2 kyatusenga Kristo wonna kategeera ekyama kyama kyaki si buli omu kyakikubulira. The secret of life is Jesus. Era bw'ajja gy'oli akukyusa. So njagala nkome wano neebaza abakulu bakama baffe mwebala okujja kubanga bwe mujjawo emuti mu kibiina kino ekinene oba mulina olwedde okujja kwammwe wano olwedde kulina kyekukyusiza. Okugamba obugayi nti mujje wano ekyo kyokka kimala okukyusa ki? Ono munange buli bagira era kukwata tusabe tusabe naffe tetumanyi bwe tuyita wafunda naye netukola ki? Bwebera mu famire yo otandika okukayana n'alina emmundu olabe ogona osigalamu loza ki ekitukumu. Nali ngamba abaami titwala mukyalawo mu palamenti olabe ogenda n'ekyo n'omusangawo. Eri abalenzi abalungi ab'essente batwala baki? Era famire zisinga zifudde. Naye mu kusaba okwegayirira tukyali babiri. Tebanyabo tubaaniriza tubaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Era nsaba oba olina ensonga yonna gy'owulidde ng'abasumba baffe mujje beegundi njala kusabako nawe noziba dakiika mbega biri njala kuyitirawo tusabe busabe nyini njala kuyitirawo twogereko ne Katonda akole ki? Abantu batu babeerawo naye bw'ogamba amaanyi gange amagezi gange owe ebyo byokozesa nabala balina kye batalina yooli bwe batayogera naye yooli yono yali abaleese wano mwogere naffe mu linnya lye. Kama bapemusa. Amina. Omusumba ennaku ezo gwe nawulidde ng'akaayana
ngagamba bannange mugamba muti omuntu nti yatuwadde eddembe ly'okusaba ekifo ky'okwebaza Katonda waffe nammwe bannange wemuli nga bwe nabagambye tetubasaba nakubeera ku saidi yaffe kuba mwe ne tubasaba kubeera wakati nga bataata baffe ekikyamu ne mukyogera kikyamu mulungamya nono ne musabira nabo abasajja ba Katonda abo bonna basennyonga abapasita tosobola kwogera ku njiri bugembe gyabulidde ng'ayita mu kuyimba najja mu ffeeno n'akola ki nabo bwennyini ne tubasaba nti baleme kutwalirizibwa kutya bafalaawo bayimirire mu bigere byani bya Kristo naye sebo sigamba nti nno tewaliwo mulimu ngenda nembuuza singa Omukama eyakolawo kikunsu kino ekyabapentekooti abantu abo bempitako mu makanisa gammwe nga bazimusa amaanyi ekiro singa basulawa singa babeera balazeewa era kyenva mulaba ffe gavumenti yaffe erowooza mulowooza nti kyetaaga ne mu bajeti ya Uganda okuwagira emirimu gyamu era tewabaawo ababagambamu abo bwe bajja mu buyinza banaaweera okusaba tukwagala nnyo olirinnya ku mpologoma nekussalambwa olisamba empologoma ento n'omusota wansi w'ebigere ebyo 14 very important kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonye ndi mugulumiza waggulu kubanga amanye erinnya lyange alinkaabira nange ndimuyita n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga ndimuwonya ndimuwa ekitiibwa ndimuwangaaza nnyo ndimukkusa obulamu era ndimulaga obulokozi bwange. Sala yaffe etungulyo olwaleero nga kadde waffe akomekereza campaigns ezimuzaayo mu kisanja ekirala ekusaba kwaffe kino kiraze nti otadde okwagalako Katonda akuwonye olinnye ku mpologoma olinnye ku misota osambe empologoma ento envubuka ba Dawudi yazinyoola yazisamba egamba leadership eri bweti Katonda abawo obusomozi Katonda ateekeko obukuumi kuyaga ndi bunaku wala awubiwire kubeera naawe lwaki mbeera naawe omanye erinnya lyange ekyo kikulu nnyo 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 omanye erinnya lyawe okuweereza abantu nga tumanyi nti tulina Katonda gwe tuweereza mu kiti ki agambye ndikuwangaaza maama agatubuulira obulamu bwe bwadde butambula naye era Mukama namuwa era twongere mu ssala yaffe Mukama abongereyo akukusa obulamu akulaga obulokozi bwe atulaga obulokozi bwe ng'eggwanga kino kisukka bala wetuyimira ku member of parliament kisukka ku muntu omu. This is a nationalist case neggwanga lyansobola ensonga eno ya ggwanga lyonna kati Katonda aleeta obulokozi bwe eggwanga lyaffe aleeta obulokozi bwe eri abantu be atulaga obulokozi bwe. Haleluya. Kyenkutuma omukulu tamagamaga okwogera oyogedde bulungi eri eggwanga n'okulwanyisa ebiri wano n'obirwanyisa kati ku kisanja kino ffe tumanyi oddayo tukolereyo ekintu ate ekipya oyinza okuba kiyinza okuba kyekisembayo mu birowoozo tukoleyo ekirala kyetulituuma ekyo abalijja oluvannyuma kyebaliraba ne bagamba ekyo bakiyita
erinnya lyo teryogerekeka kubanga oli mukama waffe eryo lyennyini nga baliyita ekyo kyetusaba ku kisanja kino kyetukutuma mukadde waffe. Ekirala tokaluubiriza weetaaga essaala nino mukama atuwulira naye naawe akuwulirira ddala naye oluusi ezaala bwe zeekatta zikola enjawulo.